kakati olunaku amajje lwe gakuba emmotoka yange waliwo omwana bamuyita Eric amajje gamuttira Kikolongo yali driver wa Lwakataaka kati amajje bwe gamukuba amasasi ne gamutta awansonga yali atwala byennyanja bito naye ebyennyanja kiba kiri ku ripooti bamukwata akukosa byennyanja era kyekyamazima gwe mulimu gwe twakolanga so ne bamukuba amasasi ne bamutta amasasi gakubwanga ng'ogezaako kudduka wali toyinza kukkiriza bakukwate ate almost twabanga tutuuse bw'omala okuyita mu national park eyitibwa Queen Elizabeth National Park oba oyingira Kikolongo oluyingira Kikolongo odda bwera odda ku border Mpondwe so toyinza kukkiriza mu ka distance ako omusajja akuttira miliyoni 5 govuze okuva e Masaka. Mbadde manyi amajje gakoma ebyennyanja n'ebyamajje byakomanga ku nnyanja the moment w'ositula ebyennyanja n'obiyisa ku nnyanja n'otuuka ku lukalu for example n'obijja nte n'ofuluma kiba kiwedde bakugobereranga ne bateekamu ne bambega bangi nnyo kati ne tukkoona emmotoka naye era bamaliriza ne batukuba emmotoka n'etuula baka n'abakuba baali babasaasira waki baakuba mipiira bamaliriza emipiira baagikuba ne tugaana oyimirira ne tugivuga olupanka naye ne bamala ne bagikuba amasasi agaddala innyini n'etuulira ddala so kati bwe yatuula twali tetulina kye tusigaza ne mugaa kati tugenda Njabala tunayingira w'olaba nkutte w'okwata kati Mukama Katonda yekka yazza bibye awo waliwo okufiirwa obulamu because mugenda kuyingira mu national park mulimu omugga mulimu ensolo official na josinzira kubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga ato kuna videos ezifanaganako bweziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi twebaza okubeera nga twegasseeko tukyali mu mboozi zaffe zino ez'enjawulo mu ggwanga erya Kata ne bannayuganda abawangaalirayo okwongera nga tubategeera biki bye bakola lwaki bye bakola babikola embeera bagisanze batya n'ebiyinza okuba nga bifaanaganako bwe bityo kale Almutawa Enterprises Limited batunda ttaka banoonyeeko ku bukadde 10 osobola nga weefunda ploti erina n'ekyapa abeesigwa nkutegeeza nti tujja kukijjusa bonna ab'ogenzeeyo Alhira Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks nabo ogendayo banoonyeeko bakusimira biodigester tanks zijja kuyamba kukekkereza naddala gw'alina emizigo alina famire ennene alina n'amayumba amangi ate banafa ba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge kuva ku blanket masuuka pillowcases n'ebirala bingi nnyo nabo banoonyeeko then banafe aba online business yenkola gy'osobola okuba nga toyitamu n'oba nga ofuna aka side income naddala mu bali awo mu Bulaaya bali mu America enkola eno ebakolera nnyo bagamba nga mukakasitinga okola nnyo tofuna budde buwummula lwansonga nti wetaaga okusigala ng'oaninga ng'ofuna ssente bagamba nti osobola okufuna ku budde n'owummula ate nga bw'okola kakati okusobola okuba nga tofuna gig oba n'okubitegeera obulungi okugenda ku www.jemaimemory.com ojja kuba nga ofuna ebisingawo noonya Jamid Mentor ku Facebook ojja kuba nga omanya ebisingawo oba n'enamba eya +44 ebisingawo ojja kuba nga tobitegeera kale ate banafa ba Brain Parents and Brain Primary School basangibwa Bukalango genda otwaleyo omwana ajja musomesa bajja mubangula afuuke omuntu ow'obuvunaanyizibwa naddala 2024 wano wetugenda omwana muto yakusomera egenda okuba nga limufuula omuntu ow'obuvunaanyizibwa Brand Shoppers ng'omaze ofuna essomero ly'omwana bajja kuguza engatto z'abaana bajja kuguza engoye z'abaana bajja ku byokuzanyisa by'abaana so nabo banoonyeeko ate embeera ejja kuba nga etambula bulungi kale omukulu ono yaleeta style ye ku mutimbagano okwo leeta akavidiyo n'akazannya n'asooka aseka olina kyole musesi no but njagala nnyo ebintu ebimpa eddembe anti ebintu ebimu mu nsi bibaawo kunyiiza muntu buli lw'onyiiga ennyo ffe abasomyeko okugenda ewala tukimanyi nti kikosa nnyo obulamu so si kirungi omuntu okubeera omunyiivu kakati kirungi okusanyuka ne mu ebyo ebinyiiza ate bw'osanyuka obaako ne bw'osanyusa ate n'obaako ne bw'onyiiza nga bagamba kisaaki betuyiiza actually tetuba tunuulira nnyo because banyiiga owatali ensonga ebanyiiza tebaawo ekintu kibeera just understanding kyotayagadde n'okyesonyiwa
bw'okyesonyiwa n'okirekera abakyagala kubanga abakyagala n'abakitegedde ne bagenda mu maaso. Ne bagenda mu maaso. Musisi gwe nnina wano Musisaani Paulo Musisi gwe nnina wano w'amaanyi nnyo ku mutimbagano guno naddala ate otuuka ku bendobendo lino ery'ekkata y'omu ku abasobodde okubeera nga babreakinga through internet okusobola okubeera nga ate batuuka eri naffe abatali kkata bokka. Sanyusa okukulaba. Sanyusa okukusanga Simon. Gigenda gitya? Alhamdulillah mwetuli tutetenkanya. Ataayi maanyi. Kati onsanze ngenda ku mulimu. Omulimu gw'okola gwetaaga ettaayi. Kola mulimu ki? Kakati ene waffe tulina emirimu mingi egitali Uganda. Kati wano nkola bwa nurse assist. Osobola kuyambako ba nurses mu ddwaliro mulimu levels z'abakolayo. Mbadde befe tutandika ku nurse yayamba ku doctor. Kati ekye Uganda tekiriyo. Kati ate wano tulinawo betuyita ba patient care partner. Bintu bino birimu emitende. Patient care partner. Kati abo babeera just ku njagala omumenyeremu wangamye ogenda ku ate kino tunayigayo ebyo n'atuyize. Njagala ompe okuva kuba abatali mulwadde nga mujjanjaba yali official abajja abali professional menyeramu kyakukyako. So kakati tulinawo be bayita abatandikirwako abasookera ddala babayita ba PCP, patient care partners. Ba patient care partners be bano abalabirira omulwadde kukyusa linen, that is bemuyita amasuuka, kulongoosa kitanda. Omulwadde just waliwo abalwadde abatasobola kugenda mu kaabuyonjo okweyamba n'amuleetera waliwo obutebe buno obulungi obw'omutindo bwe batuulako ne beeyambira awo n'amuyamba okumunaaza. Mulimu abalwadde ababeera batasobola kwenaaza n'amuyambako ku bintu awo. Just oyo ayambako mulwadde n'ayambako ko ne ku nurse n'amugamba ndeetera kino ndeetera kino ndeetera kino. Patient care partner abawa mu ddwaliro aliko mpaluzale oba omuhayalinga bwayalinzi oyo. Kati waliwo amalwaliro actually amalwaliro agasinga obungi wano gamulina gabeera naye. So ku biru gye bansaba neza patient care partner babazi includingako. Tuva ku oyo tugenda kwaliwa. Bw'ova ku oyo kati nodda ku direct nurse. Kati goli PCB. Kati ate nze ndi nurse assist. Nze ate kati awo situukawo. Nze mbeera outside. Nyambako oluusi okuyambako abalwadde. Kati kugwe ne patient care partner ani asooka? Tuba tugeze mu ranking. Actually nze yandisookedde ddala. But ebiseera ebisinga wano kubanga nze face omulwadde yenna atuukira ku nze nga tannasanga musawo yenna nga tannalaba musawo yenna nze gwasooka okulaba. Kati bw'andaba then ne muyambako okumudirectinga okumutuusa ku musawo. Nga toyi receptionist ate kati receptionist oyo abeerawo okumuregisteringa okukola biki bw'ava ku reception bwakusanga. Kati nze atambula naye okumutwala paka wamala omuwandiisa okanyasa ekimuluma kigundi lubuto lwani stomaka kakati gende wa dokita gundi bakuwa lumu namba. Kati nze eyo lumu namba jukira ye abatamanyi gy'alaga. Kati nze eyo lumu namba jampa nentambula naye nengenda naye nemulaga nti wawano woolaga. Kakati bakuwa gundi kati yasoma bagamba doctor nurse kati gwe bakuyita batya? Kati bakuyita porter. Baba bakuyita porter. Kati gwe waffe bw'okiwulira oyinza okugamba nti porter ono azimba. Kati ate wano libeera transporter, omutambuzi. Kati ako nkategedde. Kati awo bawasoma biki? Kati ebyo ebiseera ebisinga tebibaako nnyo kusoma. It's just a matter of obwongo bwo okuyiiya mu mutwe. Olaba opportunities zibaawo nga ziri open. N'olaba nti eriwa gye nsobola okwenyigamu. So kale kyekera kubanga olinayo knowledge y'obusawo yonna? No, actually no. Ekitegeeza tolina attachment yonna ku mulwadde yenna nti ky'omuyamba kukuleka kibagambye nti ndeetera kino. Singa omulwadde omusanga nga alimu oba osangibwa mu mbeera ng'omulwadde ali bubi
nga kyali kyeyetaaga okisobola amateeka gagamba gatya? Tokkirizibwa ne bw'oba ng'okisobola. Kati ffe ng'ewaffe mu ddwaliro waliwo kye bayita international patient safety goals. International patient safety goals. Kati ffe ze tugoberera procedure y'eddwaliro gye yakuwa. Kati ekugamba nti omulwadde singa omusanga mu mbeera bw'eti, you are supposed to call this number. N'okuba n'obawa location nti tuli ku level 4 room number bw'eti, n'obawa location entuufu. Era immediately ndowooza tekisobola natwala dakiika 2. So reaction ku mulwadde ng'afunye obuzibu nyangu teweetaagisa? No, reaction yo is only calling. And amasimu gabeerawo. Ebyetaagisa mutambula nabyo mwenna ababeera actually mu kizimbe mubeera ne contacts. Era bakugamba nti in case of emergency call this number. Era bw'okuba kati emergency zirimu ebika. Waliwo kati eyo gy'ogambye ebeera medical emergency. Ffe obutasasamaza bantu abaliwo n'abakola ki bw'okuba ng'ogamba code blue pediatric, oyo ye mwana omuto. Code blue pediatric. Kati oyo ye mwana omuto aba ali mu mbeera ya medical emergency. Ye code bw'ogikola code blue pediatric level 4 tower alpha room number n'ogisoma. Ojjako. Actually ogwo omulimu gwe guba guwedde. Awo nga basindika backup team. Emergency team. Kakati okola otya enkola ye y'emirimu? Otuula wali ku inana reception bakutume, otambula kulaba kiki ekiwa bayinza okwetaagira, ofisi yandibaddewa nga kati mu kifaananyi ky'eddwaliro bye mukyalina waasinzira otulaba. Kati amalwaliro g'eno gaawukana nnyo n'ag'e Uganda. Naye bw'oba ng'otudde kati tulinamu emitendera. Waliwo abatuula ku geeti, waliwo ababeera in field, that is abakola munda. Waliwo abawerukaminga ba patients nga bali wabweru, kati ate waliwo n'abakola kuba inpatients abali munda. So abo babeerayo mu fields nga batudde mu locations ez'enjawulo. Waliwo ogenda ku reception n'osanga nga omusirikale wali omulaba. Naye n'olaba ate omwami nga yambadde ali dressed very smart at the reception. Kati gwoyo Sasa kwa olunaku olwo ku share olunaku olwo tutandise Paul Musisigwe tulina tonababuuzaako bambuulizeeko. Abatulaba ku Saimo official balamusizzaako mwenna buli omu gy'asinziira okutulaba. Mbeebaza okuwagira Saimo, nange mbeebaza okunjagala, abanjagadde nnyo, abankumye ku mutimbagano, abaagala kawaka kange. We keep smiling. Kale batu tugenda okuba tutambulya amukadde kengeno mufuna musajja mukozi naye akadde ke tunayogeramu nzikiriza ntojja bwajja bbaawo omuntu ali motivated n'ensonga eyatuleese wano ebirala byennango bitadde ku mabbali okumanya emboozi z'aba Paul bano. Bw'owulira emboozi ya Paul newezibwa eddakiika 5 osobola okumanya nti osanga si buli ali ku mutimbagano ng'akola kino nti ali idle. Anyinza okuba nga omulimu gwange guli serious naye nsobola okugenda ku mutimbagano ate n'ensala ku pressure. Omulimu guno guyingira otya? Ogumanya otya ng'ojja mu Uganda ng'ojja Kata? Kwali kusalawo okwo oba you found yourself mu gwo? Actually yo story mpanvu nnyo. Kati nze nali musajja businessman. Nga ndi musajja abandaba bammanyi abandabako nga ndi waffe Masaka nasuubulanga byennyanja nga mbijjako ng'eyo nga mbitwala nga mbijja ku myalo gya Lake Victoria side ze Masaka nga mbitwala Congo. So in our way mu business eyo President Museveni we yaleetera amajje ku nnyanja. Amajje ku nnyanja nze geganja vuwaza gakuba emmotoka yange amasasi bandaba tebasobola kwewakana. Bwaba bewakana basobola okugenda ku police station ey'Ekyambula bwe bakubira emmotoka yange amasasi n'emmaali yalimu $2 million plus. Wali musubuzi wa byennyanja? Era n'obisobola okumala ebbanga ki? Ebyennyanja nabitandika 2014 kuba nava ku university nali nsomera ku KIU Kampala International University gyeri e Masaka branch. Then nenfuluma sansobola kumaliriza olw'obuvunaanyizibwa nenyingira business eyo 2014. Amajje gakubadde emmotoka yo? Amajje gagikuba 2017 taata wange amala kufa
emyaka yeah. Ebbanga liwamala ng'okola kyenjagala kyengezaako okwagala okumpa wali kiki ekyabawo ekitali tekitera kubeerawo ekituusa amajje okukuba? Okay, so business eno twagikolanga yalingamu abasuubuzi bangi nnyo. Eyo story ennene Saimo bwe njikuwa wano ate is very interesting story. Tulibageko. Tuyingira mu byennyanja ebyo twali tusuubulanga byennyanja bito nga tubitambuza okuva ku nnyanja ne tubitwala e Congo ku nsalo ya Uganda ne Congo bayitawo Mpondwe Bwera. So mu kubitambuza twafunanga ssente mpitirivu nnyo kiralu kyewandiise okufuna ekiralu kati era twakolera ddala ssente nnyingi mu myaka gy'ekivubuka. Nze nali wa myaka 2 ndowooza mu 3 naye nga nnina emmoloka eyange ate nga sirina muntu yenna nnyambyeko kubeera kyendi nga nnina amaka gange nga ate sirina muntu yenna nnyambyeko kubeera kyendi. So mu business naye nga mbijja mu business eyo business yalinga teyeetaaga capital yonna, yalinga yeetaaga nkolagana nnungi mazima wakati wo ne ba clients bo kyokka. Kuba nze ndajjanga ku nnyanja abavubi kati wabifuna wabeerawo bannannyini maato n'abavubi kati nze nakolagananga na bannannyini maato nga benzija nenzijako emmaali n'akuwa emmaali ye ya miliyoni nga 2 n'ogenda n'ojjamu miliyoni 4 n'omuleetera ezize nga tomuwadde na 10 naye ku nnyanja kasitoba nga oli mwesigu kasitoba nga oli mwesigu ate era bw'obeera nga tolina mazima tosobola okalubizibwa nnyo kubanga abavubi balina ebintu 3 balogo nnyo ekyokubiri balina olugambo lungi nnyo obba ali e Kasensero ali eddimu erambu n'amanya nti oyo mubbi obba omu bonna ne bamanya so tosobola kubeera nga toli wa mazima n'owangaalirayo mazima ge gakukuumirayo era eyo nabeerayo okumala ebbanga nga nkola bwe ntyo nenfunayo ssente nnyingi naye bizinesi ejjamu emigozoobano yajjamu okulwanagana wakati w'aba big transporter. Mwalimu ba big transporter, mwalimu Posiano Lwakataka, mwalimu kitange Ajaluna Numba, mwalimu Robert Asimwe, mwalimu omusajja omugenzi yafa bamuyitanga Mikidadi we yali we Rutoto, mwalimu omusajja omulala nga bamuyita Sali. Kati abo batandika okulwanagana bonga bo. Kati bwe balwanagana awo government ya pikinga interest mu mulimu gwe baali bakola nga bwolaba kati bwe biri anti abayimbi balwanagana lwa ssente omuyimbi yabadde ategese ekivulu kya bukadde 10 balina gwe basisimula abadde takimanyi. Kitegeeza nti no omulimu guno gwalingawo nga government eyinza okubejja emisolo gyayo gino egya bulijjo naye nga teri directly involved mu mulimu. Abasuubuzi bwe balwanagana eyeebuuza kino ki ekibalwanya eyingira mu mulimu efuna interest eguyingiramu. So kati bweguyingiramu balwanagana Posiano Lwakataka oyo yamalira mu kkomero bayakulungulayo emyaka nga 5 ba something yalwayo. So n'abalala bangi ne bafa amalugu. Oyo Mikidadi gwe nkugambye yafa ddogo. Mamanyira ukiri yafa ddogo. Anti bwe biri bibaawo ze nagaya abavubi bw'oba oyagala okubaja ebiddogo okirira ku nnyanja ddogo baako n'ogamba nti omusajja yaloga munne n'akola bw'ati. Biri eyo ofa ozimbye akabuto nga Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor.
Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District essimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623888 eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka yes kyobula bw'oliako bwe tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala yawaka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank nga yamuloze wamate bw'okyogera nzijukira waliwo omwana oba yabbankoko oba yabbankoko eyo ku kizinga obukolebera kumukabira mu lubuto abaana b'okunyanja abo balabe so batandika okulwanagana kati bwe balwanagana gavumenti epikinga interest eyingira mu mulimu ogwo naye yaguyingiramu mu mbeera enzibu nti teyaguyingiramu yo nga yo yaguyingiramu ate kusaanyaawo bizinensi so ekyo kyakosa abantu bangi bakimanya nti basaanyaawo oba balowooza nti batereeza kibaali batereeza bo balowooza nti batereeza balekewo ebikulu naye ng'ate ekyamazima bakosa abantu bangi nnyo bipya ki bye baaleeta bone musisu mboozi yo actually tebalina bipya bye baaleeta tewali bipya bye baaleeta byonna ebyajja kwali kwonoona kubanga bateekako amagye ku mazzi naye ng'amagye ekigendererwa kyago kugobako maato mabi kati be baana baliwo owulira ebiriyo obubenje biki abantu bafa kugobako butimba bufu essaawa eno gye buli naye bagagga bokka be babuvuba kugobako masambo mafu amasambo gyegali amasambo kibeera nakyo kitimba bati bakivuba manuwale bakola obwato obutinitini ne bakisuula eri ne basika bakisika busisi so ne kireeta ebyennyanja kikwata empuuta ennene naye kireeta buli kasasiro yenna ali mu nnyanja kimukukumba so kugobako ebyo kyekyali ekigendererwa naye n'essaawa ya leero tebalina kye baakendeeza naye baagobamu abaavu abaali bannannyini ebyo ne babiteekamu abagagga ate kati abagagga ate be babivuba nga bakolagana ate n'amagye agaliko oba okitegeera so kati ne baba nga tebalina kye baatereeza ab'emikwano bangi banfaako nze ng'agenze mu nnyanja n'owulira nti oyo amagye gaamukubye ne gamutta n'atadda anti mbw avuba ebyennyanja ebito mbw alina obutimba obuto ne bamuttirayo ne bamugoba ne yeesuula mu nnyanja kakati bwe yeesuula mu nnyanja jjukira abadde n'obutimba abadde n'eryato abadde ne yiŋŋini byonna nga birina omugagga nannyini byo ku lukalu nannyini byo ku lukalu oluwulira nti eryato ly'obutimba byonna bitose okukola eryato kitwala ndowooza miliyoni nga 12 plus okukola eryato ku bbeeyi eya luli kati essaawa zino ebintu byekanama simanyi naye luli kyali kitwala miliyoni nga 12 naye ng'omuntu ayiyiza n'afuna miliyoni 12 ezo tasobola kubuwaako mabanja ga miliyoni 6 that is aba asinzeeyo ennyumba ye aba asinzeeyo ebintu bye ebirala so mu mbeera eyo baatuukanga abantu bali mu kusoberwa abaana abavubuka abato ne beetuga ne betta n'omusanga ku makya ne bakubira Pawulo nti omusajja yeetuze nti gundi yeetuze nti kiki nti anti eryato baaligize lyatose amagye gaagize kati oli agudde mu mazzi abadde avuga afudde omugagga nannyini lyato naye afudde naye yesse kubanga embeera emususseeko emukalubyeko tamanyi kyakuzzaako so nze naziika abaana bangi nnyo
nange actually ng'omuntu nali mu mbeera ey'okwetta kubanga mmala embeera ekaluba nnyo mpalirizibwa ngamba kanvugeyo luutu esembayo emu ngende nve mu byennyanja nfunye mukwano gwange ali Dubai ambalidde katono nnyo soko nzimbire olunaku amajje lwe gakuba emmotoka yo lutandika lutya soko nzimbire awo kale kakati olunaku amajje lwe gakuba emmotoka yange waliwo omwana bamuyita Eric amajje gamuttira Kikolongo yali driver wa Lwakataaka kati amajje bwe gamukuba amasasi ne gamutta awansonga ki yali atwala byennyanja bito naye ebyennyanja kiba kiri ku ripooti mukwata akukosa byennyanja era kyekyamazima gwe mulimu gwe twakolanga so ne bamukuba amasasi ne bamutta amasasi gakubwanga ng'ogezaako kudduka wali toyinza kukkiriza bakukwate ate almost twabanga tutuuse bw'omala okuyita mu national park eyitibwa Queen Elizabeth National Park oba oyingira Kikolongo oluyingira Kikolongo odda bwera odda ku booda Mpondwe so toyinza kukkiriza mu ka distance ako omusajja akuttire $5,000,000 govuze okuva e Masaka mbadde manyi amajje gakoma ebyennyanja n'ebyamajje byakomanga ku nnyanja the moment w'ositula ebyennyanja n'obiyisa ku nnyanja n'otuuka ku lukalu for example n'obijja nte n'ofuma kiba kiwedde bakugobereranga ne bateekamu ne bambega bangi nnyo nga ku nguudo almost buli wamu kakati singa nkubuulira lwakuba tetulina budde naye nga nkujjidde bwe gamala okukuba Eric amasasi ne gamutta manya nti kati omulimu gukalubye bwe nkitegeera nti omulimu gukalubye ntegeera nti kati omuntu takyasobola kutambuza kyannyanja olina kukivaamu olina kuyiiya nvaamu gy'okivaamu so nzirayo mbuulira ab'emikwano mbagattagatta nga ebiseera ebyo nga tewakyali muntu asobola kukuwa kyannyanja kye nga tomusasudde cash kumumalayo ngatta obusente bwe nalinamu bwali mu miliyoni nga 12 mbuteekamu kuŋŋaanya ebyennyanja naye ng'ebiseera ebyo kiro tugigula $1,000 naye nga kiro bw'ogigula $1,000 bw'ogitwala e Congo ogitunda 2.4 2.3 omutwalo ebyennyanja ngeri gye bwali ng'obutonga mubugattiramu kiro temukatunda kamu babukuba bano abatulaba babumanyi balina engeri gye babuteekamu omunnyo bagayita makayabu bali abakongo bo ge balya ekyennyanja kisobola okuwangaala omwaka gye kikoma okulwawo obuwoomi gye bukoma okujja okusinziira ku bo naye ate ng'era bwe kiri nti gye kikoma okulwawo gye kikoma okusavuwala gye kikoma okunyirira so kati ebyo ebyennyanja bye twapakiranga ne tutwala kati bwe bamala okutta Eric ntegedde nti ebyennyanja bizinensi nfu kati wafuwano oteekeddwa kugivaamu nkondakitinga mukwano gwange ali Dubai eyo nga kyokka ky'osigazza jangu tusuubule furniture omutwalenga e Uganda ofunenga sente naye weetaaga $1,000 ekitini ngamba $1,000 kyangu nnyo nja kugufuna kuba nalina miliyoni zange 12 nga nziteekamu nga nzikirira miliyoni 12 bwe maze oziteekamu nzikirire so awo oba ojjamu miliyoni nga 2 plus 28 no mu byennyanja miliyoni 12 miliyoni 12 ojjamu nga 28 kati ngambaze nja kugattagatta sijja kubulwa miliyoni 36 ebiseera ebyo ze zaali zikola $1,000 so nga njagala kukifuluma bwentyo era nenzirayo ne mmatiza ab'emikwano ne bampa emmaali nenzija kati bwe nzija emmaali ngiseetinga mu mmotoka bulungi ntandika olugendo nga bulijjo unlike ennaku zonna ez'emabeganga bwe twakolanga twavuganga direct nga tuyita wano ku lw'embalala olwa Kolansi abantu bwe bamanyi naye kati olw'okubanga amagye gaali mangi nateekamu ko nange ku saayansi nayita wano mu kyalo nenzikirira Sembabule nenzikirira bayitawo disitulikiti bagiyita Kazo nenva e Kazo nenzira bayitawo eziti Ibanda nenzira e Ibanda nenzika wansi waliyo ennyanja eyo so eyo gye nali nfubutukiramu Kyambula mu Queen Elizabeth National Park so mu kugenda nagenda ne kato kange ng'omulimu gwako kubala luguudo
nga ke kansooka kakusooka kaba mu motoka yaako bwe tutuuka ko kafuna bajaji tosobola funa mmotoka kuba baali beekengera buli mmotoka gye baali balaba kati nga tufuna bajaji ng'ekulembera ng'egenda erawuna bwe katuuka mu maaso nga kaggana kati kirikiriya bajaji yatambira ku bajaji yokoba wewe mwatuka nga na bajaji nemijitika ku motoka bajaji era nga no nga bajaji tosobola kufuna yiyo kubanga babala nti motoka kibajaji kyetambudde okuva e Masaka okitegeera kyekitambudde okuva eno mwatuka nga mutime n'obanta nekengerawo ofuna bajaji oba piki yonna nesooka trailing ekkubo oli n'akusookayo ngeri n'agamba walamu oba wafu n'omanya ekiddako kakati wano yes n'omanya ekiddako kakati wano waliwo we tutuuka wano bwe twatuuka waliwo akaalo ako nkeerabidde nga tonnatuuka Kyambula waliwo akaalo mu kyalo eyo we twayimirira ne muga agenda okette mu national park olabe ekyakabi yali tasobola kulindira mu national park ekyokubiri yali tasobola kulindira Katungulu mu tawuni eddako kati bwe yavaayo bw'ati najja bwe yajja n'ajja national park n'agimalako n'atuuka e Katungulu ensobi gye yakola ate nadda bwe yadda n'antuukako kubanga yali tasobola kulindira mu national park ate nga tasobola kulindira Katungulu. Mu national park mulimu ebisolo kiyandasanga bali tasobola kulindira Katungulu kati awo bajja mulaba babuuze kati ani ono aleeta ki abala ki wano abantu beeri ate Kagereke baliraanye ensalo beekengera nnyo ekitagambika beekengera nnyo bali very vigilant nti buli kyalaba akiteekako nnyo essira buli muntu gw'alaba amuteekako nnyo essira n'abuuza n'omulambuzi anonya eki lwaki ali wano so kaakati awo baali bajja ate kuinfominga ab'amagye ate be twali tutayagala bategeere agenda ayita mu Katungulu ayita mu national park ayitamu atamala afudde kati ate ayo ensobi ate era gye yakola oba oliawo singa yavuga buvuzi paka oba Kasese oba paka Bwera ate oba oliawo tebandituguddemu naye ate bw'akomawo ate awo era beekengera nti booda eyo booda ki eragawa lwaki ezze n'ekyuka batandika okuinfominga abasirikale kati aŋŋamba oluguudo lulyokke ate era naffe magezi tegajja nga bwe bagamba nti kagezi kabusiru yasooka kagezi ajja luvannyuma so naffe amagezi tegajja olwaŋŋamba nti kiryokke nga tusimbula sawa awo ziri mu ssaawa 9 ogw'ekiro tusimbula emmotoka tuba tuvaayo bwe tuti ekyambula okuyingira bwe tuti oluva ekyambula bwoti oyingira national park tuba tuyingira bwe tuti ng'emmotoka ey'amagye etaddeko akaŋombe nemugaa dadi nemugaa dadi wenyweze wano tewali kuyimirira tetuvuga emmotoka Queen Elizabeth eyo erimu enguudo enfu naye twavuga emmotoka amagye gatukuba amasasi bwe gagoba bwe gawerekereza amasasi bandaba wano lubanga lutalo lwennyininyini naye biri byali byennyanja kati ebyennyanja by'amakayabu tubisiba nnyo tubisiba bwe tuti ne bibeera very tight nnyo nga bikutte nnyo so n'amasasi gaakubanga nga twabipanga mu pulimo nga tupanga ensawo 6 wano emabega n'emabega n'oteekayo so nga bwe gakuba tegasobola ate kubatuukako gayitamu naye nga tegasobola kubatuuka olw'ebyennyanja bye twali tupanze obulungi ennyo so nga gakoma omwo kati ne tukoona emmotoka naye era baamaliriza ne batukuba emmotoka n'etuula n'abakuba baali babasaasira waaki baakuba mipiira baamaliriza emipiira baagikuba ne tugaana oyimirira ne tugivuga olupanka naye ne bamala ne bagikuba amasasi agaddala innyini n'etuulira ddala so kati bwe yatuula twali tetulina kye tusigaza ne mugaa kati tugenda Njabala tunayingira w'olaba nkutte w'okwata kati Mukama Katonda yekka yazza bibye awo waliwo okufiirwa obulamu because mugenda kuyingira mu national park mulimu omugga mulimu ensolo gye mutamanyi yes mulimu omugga mulimu awo amanyi ku Kazinga Channel eriko Lake George ne Lake Edward kati awo wetuyingira gy'otamanyi kyokka ate waliyo ensolo ez'obulabe ddala naye ne tuyingira Mukama Katonda n'atusaasira ne tutambula ekiro ekyo
ne tubbulukira twagenda okwekanga tuli Kasese. Era Mungu n'atusaasira muntuuka e Kasese nkubira omukazi n'angamba eno todda. Basirikale beetoolodde buli wamu nti kiki. Era nze nakitegeereddewo nti baakukutte naye obwedda nsaba obeere mulamu. Kyokka nga kye nsaba. So by that time nga sikyasobola kudda waka, emaali egenze, emmotoka esaanyeewo, emmotoka yali yange. Naye oba ogireka waawo. Ate ogenda nayo otya. Ne guno gwako ekyaliyo ndowooza eri mu Balakisi Masaka kuba baabivuganga ne babizza e Masaka ku Balakisi. So ndowooza gy'eri mu Balakisi e Masaka. Nawulira mu 2 ndowooza 19 nga batuyita nti tunone ebintu byaffe ebyayonooneka. Bati nze ng'obulamu bwatambula dda. Bwakyuka dda. Tosobola kudda Masaka, tosobola kudda waka. Awo wali tosobola kukiddemu Kasese. Oddawa. Tosobola kudda waka, tolina kyakukola. Naye Kasese kati bizinesi eyo yatugattanga n'abantu bangi. Kati nalinamu abantu bemmanyi. Bankonekitinga waliwo mukwano gwange bamuyitanga George. George yali minisita w'omusajja, yali muganda wa minisita, baali minisita bamuyita Nyiraziro Babeli. Nyiraziro Babeli ye yali minisita wa fisheries. Naye awo baali bamuggyako kati nga amagye ge gali mu control. Naye George yalina abantu olede bamanyiye Entebbe, egundi Entebbe. So abaako n'abantu bankonekitingako ngendayo. Bwe ngenda Entebbe ntuukayo omusajja nga tokyalina kyakukola. Mutudde naye bwe nti face to face. Oyo ali abakulira nga tokyalina kyakukola. Twakukutte. Naye bw'oba oyagala bikkakkane oteekeddwa oleeta miliyoni 10 sente zaasaanyeewo olwedde. Gwe weetutewo omusajja. Agamba twakutte mu kifaananyi kye ebyennyanja tubirina. Ebyennyanja tubirina. Naye ate awo baba tebakyabirina kubanga ziri ssente mpitirivu nnyo. Abo abasajja abo boolaba balina omululu, balina amaddu ab'amagye abo. Kiki Mayalo okubuuza. Bwe bakukwata babiteeka. Ziri ssente mpitirivu nnyo, bwe bakukwata nabo beetaasa. N'ababitunda. Babeera n'abagagga, kati bo balina abagagga. Amanya nti bwe mmala osuuza Saimo nga nkubira Robert ng'ayanguwa. Nga yaagula ng'abituusa gye mbadde emitwala nga nzampa. Abo babbi bafere bayaaye. Bazza abaana b'abandi, bassa abaana b'abandi, abaana b'abandi bakaaba amaziga ku nnyanja awo. Ekiri ku nnyanja awo muganda wange. Abantu abo. So munnange omusajja ansaba miliyoni 12. Bwe yazinsaba nali sikyalina kyakukola. Ewaka waliyo basirikale, sirina bwe nzirayo, naye andaga naawe wennyini wendi sifuluma. Negayirira. Weetutte. Gye neetutte. Naye ng'awo sikyasobola. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza. Leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa. Wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe. Leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami. N'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku Nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke
obulungi omutali mujjuzo ebifo ebyenjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu byemizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga afuluma ate ndi musibe bali wagendayo ng'agenze okulaba kyaliwo si kyali olwo ŋŋendayo kubajjukira eri nayo ndi musibe ninga ali musibe wange beetooloddewo so kati eri olwedde ndi mbuwambe naye nze mbadduseeko ŋŋenze wa mukama waabwe abaduumira so bwe ntuukayo aŋŋano oteekeddwa kuleeta miliyoni 12 neegayirira nkubya amavi amaliriza nsabye miliyoni 7 ze naleka mu woofiisi ye nenfuluma sente nali sirina awaawo ssente naye ku nnyanja okwo tubeera n'emikwano ate abantu b'oku nnyanja be bantu abasobola okwebeererawo nga beewa ssente ewatali kubuuza munno nti ogenda zikozesa ki ewatali mubuuza ogenda zizza ddi ewatali mubuuza nti oba onaateekamu amagoba no ebyo tebiriiyo ku nnyanja abantu beeyagala beebeererawo beewa kapito beewa ssente balina enkolagana eya waggulu so nfunye miliyoni 7 nziwaddeyo naye kati olwo nzira ewaka omuntu abadde n'emmotoka ye omuntu abadde abeera ne ssente omuvubuka emyaka egyo gy'abavubuka ogimanyi ne ku kyalo bamanyi ono omwana mugagga nzirayo nga sirina kati kyennina sirina ssente wadde n'ekikumi ku akawunti sirina emmotoka baagikubye sirina wentandikira kati nzirayo mu bulamu nga buunya tebugambikako so mu mbeera eyo ey'okwekubagiza tuli awo waka tuli banakuwavu nnyo bw'omala okumaliriza mukama waabwe waggulu amagye ga withdrawinga ne gagenda awo bagenda bababuulira so kati bwe bagenda then awo nzira ewaka naye bw'odda ewaka awo omukazi ne bwakuwa oba tokyasituka nkubuulira mazima sente zonna ozirese oba tokyalina kyosobola kwekolera waka nabeerangawo naye nga mbeera mu mbeera yakwekubagiza yakwenakuwaza butamanya ki kiddako oba okyali awo ne bakkubira ne bagaagundi yesse oba okyali awo ne bakkubira amagye ga segundi oba okyali awo ne bakkubira nti ekiri erambu kifumba mutuku ekiri eddimu kye bakozeeyo ate kibi nnyo ekiri ekalokoso so kweganga tubeeramu ebyo naye kubeera awo mu butamanya kiddako nalinga mbeera nsiba wakanda ba TV I think TV y'obujjajja kwe nalaba oba yali ya bujjajja oba yali ndowooza bukeddeyo ye yaleetera okulanga abasajja abo nga balanga nti waliwo emirimu kampuni ya Middle East eyo nti etwala abantu e Bulaaya so eyo kampuni gye naddukiramu abadde yeekozesa kati olabye essuubi oliraba mu kalango kali ku TV kali ku TV ogende ebweru okolese opakase okola obuddu obulamu buno bwensi ebemalizaamu bwereere kati essuubi awo wendijja abadde agaba essuubi kati ku TV kojja kwofunye abakuwa essuubi abampa essuubi ofuna akalango nawo nno bw'ogendayo manyi ogenda kumalayo wiiki emu wiikisi 2 otuula eyo muganda si byakuzannya so ŋŋendayo bwe ŋŋendayo eyo naye namalayo ekiseera kyali kiwanvu ddala naye namalayo ekiseera kyali kiwanvu naye nafuna omukisa nti nagendayo ne mukazi wange kuba ntuuka okukiraba ng'embeera etuyinze etufunzeeko tulina omwana twali twakamala okuzaala omwana ebiseera ebyo endowooza mu myaka nga 2 so nga tuli waka tetumanyi kiddako ffenna tuli mu kwekubagiza kati ŋŋenda n'omukazi naye nga tetulina ssente so omukazi ne tusalawo agende asooke akole mu kiyumba then nze ŋŋende nange omukyala asaba genda kukola mu kiyumba nze ne nsaba egende Dubai nsaba Dubai then omukazi by chance ye n'agenda mangu yagenda Jordan kati bwe yagenda Jordan bambi mukyala wattu kyovola nze bakadaama abo mbawanye ekitiibwa era mbaagala nnyo mukyala wattu bambi yakolanga
ngatampeereza kasente bambi segeza wagulungulawo ku bbanga nga gwe tonnalinnya n'afuna ne ku musaala ng'okyali Kampala. Twagendayo mu gwa 9 ye n'alinnya mu gwe 10 nze nalinnya oba mu gwa 2 ogwaddako oba omwaka oguddako ate by chance kampuni ezo nga nazo byenkubuulira ate story yali awo nayo ndala sente nfiirwa nnyingi awo bantunza poloti yange nagula milioni 3 n'engitunda emwaga 3 ng'omusajja ngambye enkya mulinnya gwe kyoba okola leeta sente teekayo sente gye nagula 3 nagitunda emwaga ng'omanya artist gove Uganda nga kanve Uganda ngende mama nnyabo malo giteekayo sente nziteeka mu bank nziramu okuba essimu nga bakwata nesula okgenda ku office banga kakati naffe bali ba contact baffe tebakyakwata simanyi nziramu nninda emyezi emirala eki ng'ate ne ku sente ze nali ntaddeyo neewoleddeko ebyo nabyo biwanvu ebiri mu kampuni ezo biwanvu nnyo naye by chance omukazi yali atambudde so omukazi mu kutambula nga nsapootingamukko nga mpeereza kasente ne kanyambako okubeerawo mu bulamu bwe butyo okwebuzaabuza obutaswala nnyo so kati by chance omukisa gujja ate mwatuviza ekkata teyalwawo bajja lumu ne bankubira ku makya ne baŋŋa ekkata baagala bakkiriina ogenda naye because nali nkomye nga nkooye nagambirawo yes ŋŋenda ne baŋŋa jangu enkyokole interview nze okuva edda mbeera smart najja nga nkubye essuuti yange ng'enyirira bulungi ne ntuula mu interview yali ya Skype ne njogera n'omukyala just a mere seeing me omukyala n'aŋŋamba what's your name ne mugaba Paul Musisi nanga ofunye omulimu nga talina kyewayogedde appearance era abantu abatulaba muyige okwetegeka nga buli woolabika obeera smart naddala ng'olina obwetaavu mu bantu tewali kintu kiyisaawo omuntu nga kulabika bulungi okulabika obulungi ekyo kyasoba omuntu nga takwenyinyala akulaba akwegomba ekyo kyasoba nnyo so nzija wano nga kiriina naye nze okuva edda nedda nga nkyalina mwana muto nabeeranga aggressive nnyo bwe nzija wano nga kiriina era obwa kiriina ndooza nabukola emyezi gyali 4 nga nnyonja kampuni y'emu gye ndimu ne kaakati sikyusanga ku kampuni otuuka otandika mu bwa kiriina nga nnyonja naye olw'okubanga nali nina bingi byempiseemu naye nina empisa nnyingi nga ndimuwulize nnyo kubanga nze nali ndabye ku nsi nga ndimuwulize nnyo tolina kipya byogezaako kuddamu okunoonya wali obirabyeko ng'ate ndi very hard working nnyo so ndowooza mu myezi egyo gye nabeera nabo ne balaba nga I deserve another responsibility okusinziira ku bwe nnina era bwakyalumu ne bampita ne ŋŋendayo mu ofiisi ya human resource bwe natuukawo nze nabanga ndi muyonjo nnyo nga nembeera nakkiriina naye nga ndi muyonjo ekitenkanika natuukawo bwe nti nambuuza ebibuuzo nali mugezi nnyo nga nziramu ebibuuzo mu ngeri ey'ekikugu nga nyeenya bunyenya mutwe nga bwe weeraba okola bw'ati nga naye bw'akola omukyala bwe yasituka omusajja yaŋŋamba munnakenya yali atutteyo bamuyita Kidula yaŋŋamba ekyo kibaddewo tekibangawo kakyanga tutandika kukozesa baana interview human resource yasituka n'ava mu ntebe yeeri najja gye nali nampa haaga nanga mukyala wanekkata omukyala kiva okusemberera omusajja omukyala muzungu muzungu naye yasituka n'ava eri mu ntebe ye najja ne yeetoolola mpaka we nali nampa haaga munnakenya nanga simanyi buvunaanyizibwa bwe bagenda kukuwa naye ekyo tekibangawo ekyala takikolangako ku muntu yenna gwe gwasoose so ebyo abiŋŋamba tufulumyeyo nanga kyonna kyali bakuwadde Paul tonswaza ekyo kye bakugamba wano so that's where I served until now sikyusangako ku buvunaanyizibwa wova mu bwa kiriina n'odda mu kino kye twatandikireko kinnyonnyola beautiful kusema official kwoli emboozi ya Paul Musisi ate njagadde erimu byonna
abantu basinga bajja ku kyeyo kutandika bulamu. Omusi yajja ku kyeyo ng'obulamu abutuuse kaavu ekubyeyo eri kati ate ng'ekkiridde bukkirizi kati ezeemu kulwana kwambusa kaavu naye nga nejja kutwala omanyiyo. Abantu abasinga ebiseera ebisinga bw'abanga afunye ku ssente attitude efa. Motivation efa. Kubanga olaba omusajja nga akubegedde ssente ezo zirabikanga ennyingi ku mmeeza okwezi. Wejibe emitwalo njo banga gunsami nga bagijinzo bagirimu nga monsa. Nga wali ozisasula busasuze muntu. Omwezi gutuuse zolinde osasulwe. Olwo otayimu owuliranga byonna tebisoboka ng'ensanvu kino kisobola okukola. Luli wali olina gwoziwa. Ekyo ekya keeping n'okusigala ng'oli positive wadde nga biwali ogeza kuddamu okuzimba wali obizimbyeko. Ab'emikwano abanfaako be bampa obuvumu n'essaawa ya leero okuyimirira wano. Ssente ze nkuŋŋaanyizza wano mu myaka 5 saazikuŋŋaanya mu myaka 2 gye namala ku nnyanja. Sizikuŋŋaanya. Actually wano ndowooza kinneetaagisa okumalawo emyaka nga 10 bwe mba waakuzikuŋŋaanya. Naye olw'okubanga walaba munno nga sente z'okuŋŋaanyizza wano mu myaka 5 eziwere 2 ze nakuŋŋaanya nga ndi ku nnyanja zikyali nnyingi. Ziri zinnyingi. Naye ekifuula zino ezitali nnyingi ez'enjawulo. Ekifuula zino ezitali nnyingi ez'enjawulo ngeri bw'ozikwata butya bw'ozikwata na kuzimanya ne zitakubugumya nnyo. Kati olw'okubanga ate nze nali nzikutteko so era bwe mbukwata mbulaba ng'obuwe bufu tebumbugumya sifuna muliro. Osigala otambula nga bw'oli. Sigala ntambulira ku pulogulaamu yange n'ebyo bye nabala bye nnyinza okukola. So mu mbeera bw'etyo bwe tutambulira. Omukyala kyali mu kiyumba yaddayo Kampala. Omukyala actually ali wano ndi naye. N'asa n'ajja wano. Ndi naye. Abaana be mwalekayo. Omwana wange gyali omwana wa form. So kati ogisanze otya? Kata is very challenging. Nga bw'olaba wano tuli mu room ne esikweri naye still we are sweating. So ye kata embeera y'obulamu bwaffe embeera eno teyagimanyiirirako ddala mu byokulya embeera yonna tetwagimanyiira. We are most of black people here we are allergic to the situation. Embeera eno etukosa tufuna obulwadde obutali bumu naye nga buva just ku mbeera ku weather. So ebyo nabyo mbisanze olwala n'okola ki naye n'osigala ng'olemerako ng'opushinga because obeera olina kye weetaaga ekinene ky'olowooza nti nsobola okukijjamu. Wakati mu kukola omulimu gw'okola ofuna ddi idea y'okutandika okwagala okujja okukomentinga something kye ndaba wakolanga mu kkubo there's a video I remember ekyokuseka kyekino ojja nolyatina ku video kiki wakoleranga mu kkubo video kizo walikodinganga ng'olinganga ali mu kkubo ng'ali mu kkubo sigwe I think you're since ota idea ogijjawa okutandika okukola videos naturally ndi munnabyabufuzi. I was born in a political family and raised in a political family. So taata wange yali musajja w'amaanyi nnyo mu byobufuzi naddala mu Greater Masaka Ajaluna Nnumba abamumanyi bamumanyi. So nakula mbyagala nesikoma kubyagala nembisoma. Abamumanyi mu mwaka gwa 2016 nagezaako okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament ne Honorable Mpuuga mu kibuga Masaka. Yes, 2016. Nagezaako okwesimbawo naye it is also another challenging story. Stories zino nga tetuzijjabudde zabudde. Nina stories enkunyumiza oluusi n'okaaba neweewuunya n'oseka nyingi nnyo. So bwe neesimbawo ku bubaka bwa Parliament obwo nafuna challenges nti mu mbeera nali nkyali muvubuka
nga nakafuluma mu ssomero nakafuna kasente nkyasula mu muzigo era kye kyampaliriza ennyo n'okuzimba. Nvaayo ngenda kulaala emu yali y'amaanyi nnyo kabategeseeko bannabyabufuzi nali wa NRM sigambye nali wa NRM kati awo tuli mu kamyufu ka NRM. Bwe nkagendamu waliwo omusajja bamuyita Amani Sentongo bwe nali neesimbyewo naye bamukwasa akazindaala okwogera naye alemererwa okwogera obubalagaze bw'abantu kubanga abanyiivu ebiseera ebisinga abantu abo tebamanyi ate bulumi buli mu bantu. Kakati ate nze omwana omuto bankwasa akazindaalo njogera ebyo byennyini abantu bye bakkiriza nti bwe bulumi bwabwe bwe busiiwu bwabwe bwe bubalagaze bwabwe. Lale yali nnene nnyo emizira givuga enduulu evuga nvaayo successfully nga nange ndi musanyufu amasimu gankubirwa okikubye omanyi nti nno okutta omanyi nti nno nvaayo ndi musanyufu nzira eka. Motoka yange nali nsula mu kibuga Masaka napangisanga luumu yali biseera ebyo yali oba ya mitwalo 15 nga emmotoka njireka wabweru tuzireka wabweru ne tuyingira munda. So mba nyingidde munda nze neebakanga nakolanga bwe nagendanga ku nnyanja nagendanga kiro kubanga ebyo ebyennyanja tubitambuza kiro nagendanga kiro nasimbulanga ewaka ssaawa nga 2 ne ntuuka ku nnyanja ssaawa nga 3-4 ne nvaayo ssaawa 6 ogw'ekiro. So bwe naddanga ssaawa 6-7 bwe naddanga ne mpaakinga emmotoka yange ne nnyingira munda oba ne nzigyamu emmaali ne njiyingiza ne njipaakinga wabweru ne nnyingira. Ne luno bwe nakola nagipaakinga ne nnyingira munda mu nnyumba ngenda okufuluma mu nnyumba okudda wabweru ku makya ssaawa nga 4 ze nali nzuukuka ng'emmotoka bagibbye. Naye nga bannabyabufuzi abo be banseetinga bamanya nti kati ki kye tusobola okukola okumugya mu geemu eno nti alayika akamotoka kano ke kamuwaga akuba kabba. Kyovala ekyo namanya weaknesses ne mmanya ekinnemesezza ebyobufuzi ne nsooka nzimba ennyumba yange kati ndi mu gyetooloozaako ekikomere bulungi njitege kamera bulungi kuba tebaakoma okwo kati wajjayo ba David Lutalo twalako mukyala wange mu David Lutalo tugenda okudda ewaka ng'ennyumba bagikubye giraasi bayingidde mu nnyumba baasizza ebintu TV baabyasa bwasa. Wali okwatidde okutuuka ku level eyo nti baatandika okwagala okukubira ddala ebyadda. Anti abantu bo baagala muntu abategeera, muntu ategeera ebibakosa, muntu ategeera ebibanyiga. So bw'obeerawo bo bajja kukuwagira kasita obanga obitegeera. Akamyufu kali wali ogenzemu waggulu kaggwa katya? Akamyufu saakamalaako. Wanyiiga wakola ki watya? Banteeka mu ntiisa ennyingi kakati bwe banteeka mu ntiisa ennyingi ne bansalako resources. Nali naakagula akamotoka ebiseera ebyo nga nako bakyakammanjaako ssente nga sinnakamalayo kakati ate bakabbye. Tebakomye okwo baasizza giraasi y'ennyumba yange bayingidde munda ebintu babyasizza ebintu babyonoonye. So nenga kino kansooke nkiwummuzeemu male okweseetinga to that top. Naye nga nali mbafuukidde akayinja mu ngatto. So obadde okyannyinyonnyola background y'ebyobufuzi olina. So bwentyo nzija bwentyo nga mbikola nga mbyagala from home. Nengattako ekyokubisoma bwe nagenda ku university nabisoma naye lwakuba saasobola kubimaliriza. So nenzija kati bwe nzija wano ekkata onoonya kyokola ne kikubula aside of work. Wano bwe tugenda ku mulimu ogenda n'ovaayo n'odda ewaka n'ogenda n'ovaayo n'odda ewaka. So tuteekeddwa okunoonya nga nteekeddwa okunoonya ng'omuntu atali mwebafu. Tewali yazaalibwa kubeera kiriina. Awo oli awo oli mu kiyumba naye si kye wazaalibwa okukola. Ffenna buli omu oteekeddwa okuyaayaana okwezuula okumanya kiki ddala kye nteekeddwa okuba na kiki kye nsobola okugattako. Buli omu mu kapasite yo olina ky'osobola okugattako. Obuzibu tonnakizuula obuzibu tonnakizuula buzuuzi. Ekyo ky'oli ky'okola si kye wazaalibwa okuba. Olinayo ekirala ky'osobola okukola. Just weezuule otegeere ekyo era ky'oba okola mu kapasite yo. So namanya resources nti nze nina nti what do I have? Tinina simu yange.
newe nyinyuka nsobola kukola ki ugenda okulaba nga tewali nzina amazina nekyange ogenda okulaba nga tebijja kukuuma dignity yoyo gy'oyagala obeere. So noga let me at least njogere ku nsonga z'eggwanga weziri nnyingi n'ensalawo nkola ekyo. Then nakikolanga way back okuva edda nedda nzize nduddeko ku internet okwo naye okuva ndowooza lwe najja wano mu 2019 nzize nkikola naye ndowooza nga sinnafuuka wattutumu nnyo nga bwe kizize kibeera kati ennaku ensangi zino naye ng'emabega bwonna nzize nkola bu video bwange naye nga sinnatandika bugatta bwenti nga bwe mbugatta. So nga I just come nenjogera ku nsonga ezo eziriwo nekiggwa ne kalabibwamu abantu be kalabiddwamu 100 bameka ne page ezo ne bazitwala ne bazikola ki bwe batyo. Kati wano wenfukidde ensonga nti page ne bwe bazitwala abaana olwedde bangi abammanyi bampeereza message ogenda okulaba esika akubuuza tolinaayo kaliyo ogenda okulaba agundi akubuuza tewaliyo kaliyo ng'omukamuweereza. So ne bw'obanga kati tolina page abantu bangi olwedde abaliwo abakutunuulidde nga bagamba nti ne bw'obanga eyiyo tekola ffe zaffe weeziri waakawo tusobola omumuteekayo. So that's when I become choice ya style. I think ekyo kijja kubeera ku bulamu bwange obwendivinga nga nze nti njagala nnyo okubeera nga ndi musanyufu. Okubeera nga ndi musanyufu nga nze omuntu naye nali njagala okukireka nga njagala okukivaako kubanga nga ndaba kirina ate bekikosa kirina bekinyiiza comment ezo nzisoma sami oyo nanga nedda ate mwattu ekyo kyekikufuula ow'enjawulo. Ekyo kyokola bwe kyekikufuula ow'enjawulo kyekikuleetera omuntu okwogerako. So nensalawo nsigale mu style eyo bwetyo. Ate nga kyekisinga nange kyempulira nsinga okwagala nti wendirizinga akasekaako ne bwe mba nafunye stress ati waaka ne bwe mba nafunye ebinsumbuwa somewhere bifiira awo ne mbyerabira ne nvaawo ne neebaka bulungi nga sina stress yonna. Kale, any plans of okuddayo singa obodde Kampala okuddayo mu business gye wavamo ba mu byobufuzi singa obodde Kampala? Actually planning okuddayo amakanda nsuubira okugasimbeera ewange e Masaka aje nina amaka simanyi nina amaka gange e Masaka ate nina ne wooteri yange era nayo eri Masaka wansi awo kati naye constituency ziri 2 emu ya Mwami Mpuuga endala ya Mwami Abedi Bwanika. Zonna ziri mu Masaka City. Eya Abedi Bwanika nina mu wooteri side z'ekirimi awo eya Mpuuga mwe muli amaka gange. So on that 2 beetegeke simanyi mukama wali oba wakyusa mu ndowooza engeri gy'olabamu ebintu. Inshallah nga mukama ansaasidde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akageri kaaliwo mulabanga ekyobwa president akigwana era akisobola naye sisobola ate kukakanya kifo bwe mba sigenze ku bwa president ate njayanira artist bubaka bwa parliament okiririza wali mwenaalemu wasala nodda wa Kyagulanyi. Actually kati nzikiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwennyanja bwe bwakukyaya gavumenti oba olina ebirala biwalaba? Ate ebinkyaya gavumenti birala ebyennyanja newankubadde nga gavumenti awo yajjamuko waliwo ebyabaawo naye saagikyawa. Nasigala njagala era wano wonna bino byonna n'okubaawo ndowooza n'ekisinze okunfuula ennyo ow'omuzinzi kutandika kwogera bintu by'abantu luli wendi naye njogera bintu bya gavumenti ate yankosa mwattu emabegako wonna nabyogeranga naye nga njogerera ate bali. So kati wano ntandika okumanya nti nedda naye ekyamazima bwe naddayo waka naliyo 221 luno jjo 221 222 bwenzirayo kati bwenzirayo mutabani wange tuteekako TV awo alabako mu 7 angamba kijjeeko ekyo kitemu mubuuza mutabani wange ndowooza abaireni oba yali wa myaka 4 oba 5 mubuuza nti ate kitemu kitya ekyo kitemu kijjeeko dadi mugawo yoyo president wa Uganda anga no president ye Bobi Wine ekyo kyatta abaana ng'ayogera ku baana ba Nuupu abazze bafa kati so bwe yakiŋŋamba ekyo namulemezaako ne mugamba ono ye president w'eggwanga era oteekeddwa okumukkiriza n'omuwa ekitiibwa nga mukulembeze w'eggwanga
naye namanya nti nno waliwo ekintu ekirala kyenteekeddwa okulowoozaako. Ono omwana waategeeredde nti ono mutemu, nze kiki ekisobola okuŋŋaana? Ngenda okukitegeera nti Kyagulanyi Ssentamu wattu talina mmundu zitta bantu. Bwe neefumiitiriza ennyo ng'omuntu alina emmundu asasula abasirikale abaduumira okweyisa mu nneeyisa gye beeyisaamu, ate y'oli nga ne bw'aba ayagadde kikome olwaleero kikoma. Naga nti saagala kuddamu kulaba musirikale akuba muntu luyi, saagala kuddamu kulaba musirikale akozesa mmundu mu bantu. Kikoma awo wennyini bw'akyogera kubanga ye pulezidenti. So kakati awo nga neesigama ku bigambo by'omwana byaŋŋamba, nafumiitiriza ne mmanya nti waliwo kyembuusa amaaso kyenteekeddwa okulowoozaamu. That's when I came back nga maze okufumiitiriza nti Kyagulanyi mwattu alabika ye mutuufu. Kale kwali musisi simanyi kyokunya mu mboozi ye naye nze yakupitta lot neyanza. Amiina taata, neyanziza nnyo. Bigambo by'oyinza okulekera abakola ku mutimbagano. Abantu aba ku mutimbagano okusookera ddala mbeebaza okunjagala. Banjagadde nno nange neeraba oluusi ne ntya nga zino nzaazikola banjagadde nnyo. Mwebale nnyo era mwabandeetedde mwattu Saimo okunnoonyaako. Oba oliawo singa si mukwano gwabwe naawe sandikufunye. N'olwekyo mbeebaza okunjagala, neebaza mwenna abatambuza obutambi bwange, ababupositinga gye mba oluusi ne siraba. Waliwo TikTok ze bampeereza nga yakikubye edda eri waggulu nnyo naye nga nze saamanya. So mbeebaza nnyo mwenna, ne nsaba Omukama Katonda abankuumire ate nammwe abaggulirewo amakubo. Ekikulu mu byo kwezuula omanye ki ky'oteekeddwa okukola mu bulamu bw'ensi eno. Ekyo ky'oli osobola okuba nga si kyewazaalibwa okubeera. Webale nnyo, webalire. Kale era tugenda kubanga tugisosaawo wano, mubere kubanga mulabye subscribinga. Mukama abankuumire mbere bulungi mwera.